Uganda mwegitwalira kati omukulu w'ekika bambi yadde ava ku mukolo nagwo twagutegedde twamaze ne tugulaba ava kulambika abazzukulu mu kika kye akomyewo abatuuka ewaka ne gamulya just 3 bullets naye ebusoga waliyo olugero lugamba nti amazzi ga makaire amazzi ga mayaka gakwidukiza amakaire insiini y'omutaka omukulu w'ekika ate yatuuzizaayo mangu ku nsiini y'omusumba Bugingo kubanga nayo yajuzi wano mu January nga twakayingira guno omwaka twalabye 3 bullets impact gye zaakoze ne tujjukira the 14 bullets eza Bugingo impact zaakola ki zaakola era twamaliriza nabadde njogera ne president wange ne mugamba eyo fayiro ya Bugingo ebere pending njaggi kujjukiza nga tutuuse mu Uganda empya njaggi kujjukiza tugikubeko enfuufu ayina okwansaringa that file ani Bugingo omusumba oba ayagala oba tayagala okujjako ng'agenze mu exile ayina kwansaringa ki ayina okwansaringa because impact tugirabye tosobola kufaringa 14 bullets endabiramu neetayiika driver negata kufuna ate nga gwe target kubanga at least tumaze okuprovinga nti bano ba assailant si bano abajja ku mission tebanaba kusubwa target bukyanga batandika college emirimu tebanaba kusubwa target era ne Katumba Wamala gamukwata so they had him on target gamukwata n'abeera extra lucky na surviving naye yazika driver yazika muwala we so Bugingo ene ensonga ate yamuleetedde ebizibu by'amaanyi nnyo naye yazika bodyguard ebyo ebintu bireke bulesi nkugambye fayiro mubeere naye eyo tubalabanga mugenze omusaasira mugenze sijja abasabire biki naye mumanye nti ffe bannayuganda abatuufu just it's a pending file ng'abasajja abakoleranga ku mulembe gw'obote webasalinga questions government ya NUP bwejja mu buyinza mugenda kutryinga Bugingo ejja kubeera reviewed already file yo to reviewing file ejja kubeera reviewed by all means nga kyemumulanga amasase 18 gali magati omukwa by investigators baffe abali muku abacompilinga data oyo n'abali bawo mu kiseera ekyo tujja bitunulamu ate olowooza waliwo tewaliwo bavunanibwa nga bavunanibwa misango gya Obote 1 Obote 2 ne Idi Amin. So when is that? Naye nga bavunanibwa mu 90s. When probably is that? Mwaka kigwe mujja government ya mwegwesuubira ku mu African politics government eba egwa buli dakiika ate neremerako era buli dakiika. So you keep on making different attempts. So when is your next time? So kiringa bogamba nti nkimanyi oli muwagizi wa mupiira sikyo? Manchester United. Oli wa Manchester United. Nakitwala n'okitwala. Naye nga nkanzibu kisinzira ku strategy kijoola eyinza. Kakati strategy yaffe as National Unity Platform n'omukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Sentamu Mwai Museveni tayinza kuwona ne banne kyetumuzimbidde ku mulundi guno ne bwayagala atya tayinza kuwona wallahi ya Mungu nkimanyi oyagala buyinza era ekisinga okumuggyako waya ng'oyogedde ku by'omujja mu madalaka ekyo tukimanyi bulungi nnyo ssebo naye tetukitidde ne bwanaakola atya ne bwanaakwata ebisubyo ebifaanagana bitya tayinza kuwona. Museveni agenda. Tayinza kuwona. Agenda ddi? Nkugambye tayinza kuwona. Agenda ddi? Anti kakati kyenkugambye nti omulimu gwaffe kwe kufumba ebyaffe. Tetuyinza kubuulira gwe nti agenda ddi. Nze ndi munno. Ate oli munange nnyo. Oli munange wano. Oli ku muzindaalo wano. Siri munno. Siyinza kubuulira kye tufumba eri. Bwe tusinkana mu restaurant nza tuwaya. Simon Uganda.